Ng'ennaku z'omwezi mukaaga Ssekabaka Mwanga II amenyawo endagaano gy'akola n'Abazungu Abangereza bwe yakizuula nti ebigendererwa byabwe eri Buganda tebyali birungi okuggyako okugyeddiza. Era bw'atyo yalangirira olutalo ku Bangereza. Olutalo olwamala dimansi 2 zokka kuba Mwanga teyalina maanyi geŋŋanga Bangereza era bw'atyo yakwatibwa n'awaŋŋangusibwa e Bukoba mu Tanzania. Eyo Ssekabaka Mwanga II yasobola okutolokayo ng'ayambibwako abakuumi era bw'atyo n'akomawo mu Buganda okutuula ku Nnamulondo ye. Mu Januari wa 1898 Ssekabaka Mwanga yaddamu n'alwana n'Abazungu abaali baagala okutwala ensi ye. Mwanga yalwana n'Abazungu abaalina ebyokulwanisa eby'omulembe ng'akozesa emmundu zimagezi maganda ze beeyiiza bo bennyini. Ng'eyo Matayo Kisuula Omubundu gy'akutte mu kifaananyi. Mu kaseera ke kamu Omukama wa Bunyolo Kabalega II yali afunvubidde okutabaala Abazungu abo bennyini Abangereza abaali bamaliridde okutwala Bunyolo. Mwanga ne Kabalega basalawo okukola ejje ery'omukaga eryawamu okutabaala Abazungu nga basinziira e Bukedde wabula Abazungu nabo baali bamaliridde era ng'eno baabalumbayo. Mwanga ne Kabalega badduka okuva e Bukedde ne bagenda e Lango gye baali basuubira okufuna obuyambi wabula nga tekyasoboka. Bano bakwatibwa abayindi abaali mu magye g'Abangereza nga bayambibwako abaami abakulu mu Buganda okwali Semeyi Kakungulu, Apolo Kaggwa n'Andereya Luwandagga. Mpozzi ne Zaakaliya Kisingiri ngono ye yakulemberamu okukwata Omukama Kabalega. Ate ye Ssekabaka Mwanga II yakwatibwa Andereya Luwandagga ku biragiro bya Apolo Kaggwa. Era nga olaba mu bifaananyi bino ng'asumisa essuuka ye Ssekabaka Mwanga ate akutte emmundu ya Andereya Luwandagga ng'amaze okuwamba Ssekabaka Mwanga ku biragiro bya Apolo Kaggwa. Nga ne mu kifaananyi ekirala ye Mukama Kabalega ng'asitamye wansi ng'amaze okukwatibwa Zaakaliya Kisingiri oyo ayimiridde waggulu n'emmundu. Era nga babiri bano Andereya Luwandagga ne Zaakaliya Kisingiri baasiimibwa Abazungu olw'omulimu gwe baakola. Andereya Luwandagga akasiimo yali essaza lya Kimbugwe Buluuli era nga yaweebwa mayiro z'ettaka 1000. Nga ne Zaakaliya Kisingiri naye bw'atyo yaweebwa mayiro z'ettaka 1000. Era nga n'abaami abalala abayambako mu kukwata Ssekabaka Mwanga n'Omukama Kabalega nabo baasiimibwa okwali Semeyi Kakungulu eyaweebwa okukulembera ebitundu by'e Busoga ne Apolo Kaggwa yaweebwa ettaka okuva mu Buganda ku ssente n'embuzi okuva e Bunyolo. Nga bamaze okukwatibwa Omukama Kabalega ne Ssekabaka Mwanga II baaleetebwa mu Kampala. Wabula nga Ssekabaka Mwanga yali afunye ebiwundu ku mubiri gwe mpozzi n'ebinuubule. Ate ye Omukama Kabalega yali atemeddwa ku mukono gwe ogwa ddyo. Mu Maayi wa 1899 Abaganda baakaaba ne bakuba ebiwoobe nga Ssekabaka Mwanga II n'Omukama Kabalega batuusibwa mu kibuga. Ne batuuka n'okufukamira wansi ne beegayirira abawambi okubasonyiwa naye era ne balema. Mu kiseera ekyo Abazungu baali mu kutya nti singa ababiri bano basigala ewaka baali tebajja kukuuma mirembe mu Buganda ne mu Bunyolo. Era baakwata abamu ku babayambako mu kukwata Ssekabaka Mwanga II n'Omukama Kabalega mu bukuumi obwawaggulu ne babatwala e Naivasha okukuumibwa. Ate ye Ssekabaka Mwanga II n'Omukama Kabalega baakwatibwa ne basooka baŋŋangusibwa e Kisimayu mu Somalia. Oluvannyuma gye baggyibwa ne batwalibwa ku bizinga e Ssessere. Okutwalibwa e Ssessere Abazungu baaweebwa amagezi abaami ba Buganda nga Apolo Kaggwa nti ababiri bano batwalibwe ewala gye batasobola kuva nga bwe gwabanga ku mirundi egyayita. Era nga mu bigambo bya Ssekabaka Mwanga byonna bye yayogera kinajjukirwa nti yagamba bw'ati: bwe ndikisa omukono yegenda okubeera enkomerero ya Buganda. Bano bakyeruppe bagenda kulya ensi yattu. Ssekabaka Mwanga II mu buwaŋŋanguse yakkirizibwa okugenda ne bakyala be babiri nga yagenda ne Balizikubawo ne Samali. Era yakkirizibwa okutwala abayambi babiri nga yatwala Peetero Balizzakiwa ne Yusufu Mwanjale. Bano bayita Kisumayu mu Somalia nga bayita e Mombasa ku nkomerero y'omwezi gwa Jjuuni mu mwaka gw'1899. Kyokka bambi Yusufu Mwanjale yafiira e Kisumayu ng'ennaku z'omwezi 5 mu Desemba bwa 1999. Era nga mu Septemba w'omwaka gw'1901 Ssekabaka Mwanga n'Omukama Kabalega eyo baggyibwayo era bwe batyo ne batwalibwa e Ssessere. Nga bamaze okubawaŋŋangusa Abazungu baakwata abalangira batabani baabwe ne babatuuza ku Nnamulondo. Nga Ssekabaka Daudi Chwa yatuula ku Nnamulondo ya kitaawe Ssekabaka Mwanga II. Ate Omulangira Kitahimbwa n'atuula ku Nnamulondo y'e Bunyolo. Ng'amaze okutuusibwa ku bizinga e Ssessere tebaasibibwa mu kkomera ng'amakomera aga bulijjo. Wabula no baasibibwa era baakuumibwanga mu nju.
era Omukama Kabalega yasobola okuzaala abaana basatu mu bakyala ab'enjawulo, ne Ssekabaka Mwanga yasobola okuzaala omwana ow'obuwala mu mukyala we Samali. Ssekabaka Mwanga n'Omukama Kabalega bagezaako okuwandika ebbaluwa eziwera eri abantu baabwe abaasigala eka babayambe bave mu buwaŋŋanguse naye tekyasoboka olw'ensonga nti ebbaluwa ze baawandiikanga tezaatuukanga. Eyo Mwanga yakkiriza okusoma eddiini ey'Ekiprotestanti era n'abatizibwa erinnya erya Danyeri. Mwaka gw'1903 Ssekabaka Mwanga owookubiri yazaawa, era mu mwaka ogwo gwennyini ne muwala we omuto gwe yali azadde n'amugoberera. Era ng'oluvannyuma lw'emyaka 7 enjole ya Ssekabaka Mwanga yakomezebwawo kuno mu mwaka gw'1910 era bwetyo n'eterekebwa mu Masiro e Kasubi. Era nga Nassani Mwanga ne Thomas Lwabidongo be baweesa abalongoosa ssanduuko ey'ekyuma omwaterekebwa enjole ya Ssekabaka Mwanga owookubiri. Nga munywanyi we ow'omukaga amaze okukisa omukono bambi musajja wattu Omukama Kabalega amaanyi gaamuggwaamu. Kuba yalabira ddala ng'asigadde yekka era n'essuubi ery'okudda eka afuga abantu be awamu n'obukama bwonna nga terikyaliwo. Mu kiseera ekyo Abazungu baali bamaze okukkiriza Kabalega okukyalirwa abagenyi. Mu mwaka gw'1905 omuminsani omunnyoli amanyiddwa nga Absalom yakyalira Kabalega. Absalom oyo kigambibwa nti yali mukwano gwa Kabalega gwe baakula naye era bwe yatuuka ku bizinga Essesere yabuulira Kabalega enjiri okumala emyaka 2 eyamumatiza n'afuuka omukristaayo mu mwaka gw'1907 era n'abatizibwa n'erinnya erya Yowaana oba John. Absalom yakomawo okuva ku bizinga Essesere yategeeza abanyolongo Omukama Kabalega we yali akkiriza Katonda era nga yali afuuse mu kristaayo awedde emirimu. Awo abanyula abasinga bakkiriza eddiini y'Ekikristaayo gye baali bazizza okuviira ddala Omukama Kabalega lwe yawaŋŋangusibwa. Mwaka gw'1923 Abazungu bakkiriza Kabalega okuva mu buwaŋŋanguse okukomawo kuno era bw'atyo yateekebwa ku mmere yamutuusa paka ku mwalo e Mombasa. Bwe yatuuka ku mwalo e Mombasa yalinnya eggaali y'omukka eyamutuusa e Jjinja mu Busoga era ng'eyo gye yasimba amakanda. Abantu b'omu Busoga bayaniriza Kabalega era ne bamubudaabuda kale teyalina nsonga lwaki ayanguwa okuva mu bitundu ebyo. Ng'ennaku z'omwezi 5 mu April 1923 Kabalega eyali aweza emyaka 7 ebiseera ebyo yafuna abagenyi okuva mu Bwakabaka bwa Bunyolo. Kigambibwa nti wano mu kujja okukyayira Kabalega baamwetikkira amata okuva e Bunyolo. Era oluvannyuma nga bakyalukuse Kabalega yafuna omusujja ogw'amaanyi era n'atandika n'okutanaka. Musajja wattu mu bulumi obw'amaanyi yaleekaaniranga waggulu nti mpummwire, mpummwire, ekitegeeza nti mpummudde. Era bw'atyo bambi musajja wattu teyalutonda. Bwekityo n'ekifo Kabalega we yafiira ne kiyitibwa Mpummudde. Bwe butyo obulamu bw'abazira ababiri Mwanga ne Kabalega obw'omu buwaŋŋanguse bwe bwali. Kwagaliza birungi byokka akuume Ssebintu.